It's a breaking news. Amawulire getufuna nti ate mukwano gwaffe era muganda waffe omukulu Eddie Mutwe aleeteddwa bwe batyo ne bamusuula wano ku ddwaliro e Mulago. President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gy'agenze okuba nga amulabirako. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'okubategeeza nti abakulu bano bo bagenze mu maaso netukolako effujjo ery'enjawulo. Bwewawo tukyali bagumu tubakwasiza Katonda, naye ate ebikola bino bibagenze mu maaso n'okuba nga bakola. Twongera obbasaba n'okubategeeza nti tekigenda kukoma ku bo, era Uganda tegenda kukoma ku bo nga bwe basuubira. Era twongera obbategeeza nti buli kimu kye bakola tayime yakyo ejja kutuuka era tayime yakyo ejja kujja. Bongere mu maaso n'okukola effujjo lyabwe nga bwe baagala oddikola, naye kaba kadde kaba kaseera buseeza, kaba kaseera buseera nga bwe kimu bakikoze era bagenda okukyejjusa. Twongera obbategeeza n'okubajjukiza baganda baffe, mikwano gyaffe, mu kaseera ng'obunkenke bungi, obulumi, abantu bali mu bulumi obw'enjawulo, abantu ebintu bingi bikolebwa naye oluusi ne tubireka nti oba kinaatereera. Naye kitwewuunyisa nnyo okuba nga abagenda mu maaso n'okubikolako munnange bo bagenda mu maaso n'okwongera nga batukolako ebikola eby'effujjo, ebikola ebirumya abantu, ebikola be bawulira bwe baagala. Naye Katonda atalya nguzi ajja tubeererawo, era bano one time balifuuka olufumo. Baleke bakole bye bakola, bakuba abantu, babakoleko effujjo, babikole bo nga bwe balowooza nti bye bitegeerekeka era bo balowooza nti birungi nnyo. Bannayuganda bandibisiimye okubyagala, Bannayuganda bandibisiimye okubeera nga bye babakolako okusinziira ebbanga lye tubawagiridde, ebbanga lye tubabeereddewo, ebbanga lye tubamanyizizza. Balaba nga kye kituufu kiryoke, naye nga obulumi bwo bungi nnyo. Kasabire muganda waffe asuuke nga bw'azze okufuna obujjanjabi. Ate era buli kimu kitambula ddala bulungi nga bwe yakibala oba nga bwe yakisuubira. Twongera obbajjukiza abantu baffe nti nga tukwataganidde wamu era nga tukulembera okulaba nga tutereeza buli kimu, na buli kawuukumya yenna ali mu ggwanga lino ajja kuba atereezebwa. Ab'e Masaka n'abagamba bagende baggulewo keesi ku security team ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert nti bannamawulire abo baakubwa yali Masias Mpuuga, Abedi Wanika ne Juliet Kakande. This is the sad reality amazima ge mutayagala kumanya. Kubanga we are unmasking abantu bemugamba nti tulwanagana nabo. Ndowooza olwaleero mukyala omuntu atuuka ku extent egamba nti abaana bano kabagende mu kkomera. Olw'okuba nali nina byenteeseteese abaana bano ne bannemesa. Ng'oyagala okutegeera obulumi abasajja bano gye babujja, baateekateeka nga baagala okukola effujjo n'okuswaza His Excellency Kyagulanyi nga tugenze e Lwengo, nga basasudde ab'ebipande, nga bafunye ttiimu nnamba, baakwata Costa B ne bazireeta e Lwengo. Mwalaba abakyala bagamba nti nze bampadde emitwalo 2 ne baŋŋamba nkwate ekipande kino, nga mulimu abakutte n'amagi baagala gakuba His Excellency Kyagulanyi. Bannamawulire bonna abadiployingibwa awo baaleetebwa nga baba bagulizza nako ku ki ekigenda okugenda mu maaso, ekigenda okukolebwa. Kubanga ebyembi, kuba n'abamu be bateka mu ddiru zino nga miitingi zitudde basomola ebyama ne tumanya buli kimu kyonna. Era tugenda kugenda okujja e Lwengo nga buli kimu kyonna tukimanyi nga weekiteekeddwa. Surprisingly, ndowooza Kyagulanyi we yatuuka wali bambi abamu ne babivaako. Kubanga mumanyi watuuka mu kifo embeera ekyuka. Abamu be baali bawadde obusente ne bagamba ntayi. Ne tutwala musajja waffe
kwatuula kati ndowooza
bagende baggulewo case ku security team ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert nti bannamawulire abo baakubwa yali Masias Mpuuga, Abedi Wanika ne Juliet Kakande. This is the sad reality amazima ge mutayagala kumanya. Kubanga we are unmasking abantu bemugamba nti tulwanagana nabo. Ndozo lwalero mukyala omuntu atuka ku extent egamba nti abaana bano kabagende mu komera. Olwokuba nali nina byenteeseteese abaana bano ne bannemesa. Ngoyagala okutegeera obulumi abasajja bano gye babujja. Bateekateeka nga baagala okukola effujjo n'okuswaza His Excellency Kyagulanyi nga tugenze erwengo. Nga basasudde ab'ebipande, nga bafunye ttiimu namba bakwata Costa B ne bazireeta erwengo. Mwalaba abakyala bagamba nti nze bampadde emitwalo 2 ne baŋŋamba nkwate ekipande kino. Nga mulimu abakutte n'amagi baagala gakuba His Excellency Kyagulanyi. Bannamawulire bonna abadiployingibwa awo baaleetebwa nga babagulizza nako ku ekigenda okugenda mu maaso ekigenda okukolebwa. Kubanga ebyembi kuba n'abamu be bateka mu ddiru zino nga meeting zitudde basomola ebyama ne tumanya buli kimu kyonna. Era tugenda okujja erwengo nga buli kimu kyonna tukimanyi nga wekiteekeddwa. Surprisingly, ndowooza Kyagulanyi we yatuuka wali bambi abamu ne babivaako. Kubanga mumanyi watuuka mu kifo embeera ekyuka. Abamu be bali bawadde obusente ne bagamba ntayi yetutwala musajja waffe n'atuula. Kati ndowooza abasajja be bali bateeseteese byonna bagenda okulaba bigudde butaka. Bataddemu ssente balese bannamawulire baabwe kubanga jjukire eyo ttiimu y'abamawulire yali ekuba bisitoole byonna ebikyafu e Masaka ku NUP. Babasasudde babaleese, omulimu gwe babaleetedde tegugenze mu maaso, kati nga balina kwesasuza. Kyokka ne batamanya kye baagala okwesasuzaamu ate state naye wali